Red Zone TV kwoli webali kubanga okyaliko okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo atanaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification obeere nga ate tomisinga nsonga yonna oluvannyuma lw'ekiwandiiko ekyafulumira ku mukutu oba official website ly'eggwanga erya United Kingdom nga balagira speaker akubiriza parliament w'eggwanga Uganda nga bamuteekako sanctions bamuteekako kye bayita travel ban ne bamuteekako ne kye bayita asset freezes ebyobugagga bye ne biba nga bikwatibwa. Speaker yavaayo ne yeegaana n'agamba nti ye talina yadde ekyobugagga kyonna mu ggwanga erya Bungereza oba United Kingdom wabula olunaku lwajjo waliwo omuliro ogwakutte mu parliament waliwo olutalo olwabadde mu parliament nga leader of opposition Joel Ssenyonyi ng'atadde akazito ku speaker Anita Among ng'amugamba wategeeza nti toyina nsonga yonna era toyina kyabugagga kyonna kiri mu ggwanga lya UK era bwe kiba bwe kityo lwaki ate opanikinga lwaki ate mwewozaako lwaki ate muteekawo embeera yonna tetwagala obuzeebuze parliament eno ekyamazima obukwakulizo buno bwa mugaso eri eggwanga nti buyambako obuli bw'enguzi okukendeera buyambako abandi badde balowooza okulya enguzi ne baba nga bakikomya olw'ensonga nti kati speaker Anita Among ne bali ababiri okuli Maria Goretti Kitutu eyali minister ow'ensonga za Kalamojja okuli Agnes Nandutu ono nga yali ate state minister era ow'ensonga ez'e Kalamojja kati ngono speaker ye nga agamba okusinziira ku kiwandiiko Chris Obore kye yateeka ku mitimbagano egy'enjawulo ne mu bigambo byavaayo n'ategeeza nti speaker talabikirangako mu kkooti yonna kubeera nti bamuwozesa ku musango gw'obuli bw'enguzi n'okubba amabaati n'obuyambi obulala byali bigenda e Kalamojja okubeera nga biyamba ate abantu ba sayidi eyo. Kati Joel Ssenyonyi amugamba nti oba bannamawulire bangi bavuddeyo nga bagera ku nsonga eno nti ensonga lwaki speaker teyalabikirako mu kkooti nti ye ali untouchable ekyo ekigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yaleeta n'annyonnyola ekyokubeera kye bayita impunity mu ggwanga Uganda nti waliwo abamu nga bo tebakwatwako kati nga speaker Anita Among y'omu ku bo n'olwekyo tagezaako okulaga nti Bungereza yakoze ensobi olw'ensonga nti yagenda mu kkooti wabula yandibadde agenda mu kkooti singa amateeka gabadde gakola mu ngeri y'ekyenkanyi. Kakati kansooke nkuwa ebigambo bya speaker nga yeegaana ensonga eno oba nga ayogera nga respondinga ku kipapula kino eky'eggwanga erya United Kingdom lyekyatadde ku mutimbagano gwakyo. Then oluvannyuma nkuwa ebigambo bya Joel Ssenyonyi ng'amutadde kazito. Ssenyonyi yasoose n'ayogera ku bannamawulire abatulugunyizibwa mu ggwanga ate nga omulimu gwe bakola gumanyiddwa ate nga gwetaagibwa mu ggwanga. Then najja n'annyonnyola speaker ku nsonga zino eza sanctions. Kansooke nkuwa ebigambo bya speaker obiwulirize then nzija ate mbeere nga nkomawo n'ensonga eya Joel Ssenyonyi. By now you must be aware that the UK government through a media communication, and I'm saying media communication, dated 30th April 2024, reportedly imposed some sanctions on myself and two former ministers. The ministers who were in court, purportedly on allegation of corruption, and the sanction led to travel ban and freeze of assets. I am told I have so many assets in UK and a lot of accounts in UK. Unfortunately, I've only been in UK once. I don't even have a postcard in UK. Honorable members, these sanctions are politically motivated. The bill that you passed in this house, we are carrying a cross. I am carrying a cross for the 48 million Ugandans. Journalists in celebrating World Press Freedom Day, a very important day on which we remind government to protect the rights of journalists as they operate. Sadly, though, many times they face a lot of brutality from the state, which should be protecting them as they do their work. Our hope is that we can get commitment from government on this particular issue,
but also to call upon the employers of these journalists, because as the state brutalizes them, their employers in one way or another ill-treat some of them. Poor pay and all of these issues that need to be addressed. So hopefully this day is a good reminder to all the stakeholders to treat journalists with respect and to empower them as they execute their mandate. The issue of sanctions. In your communication, Honorable Speaker, you said you are not bothered and you don't care about these sanctions. In fact, you mentioned that the only visa you are concerned about is the visa to Bukedia. And so you don't care about the visas to the US and to the UK and so on. I'm now surprised why then you seem very bothered, because if you say you only care about a visa to Bukedia, why do you seem very bothered and angry about this issue? I think it should not bother you, right, Honorable? I am not bothered at all. I am talking for 48 million Ugandans outside there. That's all right. And I am representing, I'm sitting on this seat for the 48 million Ugandans there. And secondly, I don't get handouts from those countries. There is an order. I don't know why someone wants to put the speaker on order. Right, Honorable Speaker, no one has said you get handouts from these countries. We are talking about... Order, Madam Speaker. Order. Right, Honorable Speaker, we are talking about the sanctions, which indicated corruption, poverty, theft, and all of these different things. That which you're saying is a different matter. I don't know if somebody is accusing you of getting handouts from these countries. That has not come up, and that's not the issue. For me, my concern is, if you're saying you're only bothered about a visa to Bukedia, then you shouldn't be consumed by this issue, right, Honorable Speaker? You shouldn't be, because you also seem to be rallying us to join you in being angry over this matter. Order. Because your concern is Bukedia, right, Honorable Speaker? Leader of opposition. But finally, right, Honorable Speaker, I want to implore government. Yes, ebyo nga obiwuliddewo byabadde mu Parliament olunaku lwajjo, abamu kye baayise nti wabaddewo kaweefube ow'okugezaako okulemesa Joel Ssenyonyi okubeera nga abaako kyayogera ne wawulira zi order ez'okumukumu nga kigambibwa mbu yabadde kaweefube wa kumulemesa kuteekawo nsonga ye. Kati gwali ku mukutu guno gwa Red Zone TV, njagala okubanga nkuzaako emabega sanctions zino abasinga obungi baategedde zimaze kubanga ziteekebwa ku speaker Anita Amongo ne bali abasatu abaaliko ba minister mu government eya Yoweri Kaguta Museveni. Kakati okuzaako emabega sanctions zino zizze ziteekebwawo ku mawanga ag'enjawulo. Sanctions zino zaateekebwako ku bannabyabufuzi okuva mu ggwanga erya Sudaani. Sanctions zino zaateekebwako ku bannabyabufuzi okuva mu ggwanga erimanyiddwa nga Venezuela. Era n'amawanga amalala bw'obanga obadde ogoberera ebintu bino twabikuwaakokko emabegako. Ze sanctions zezimu eziteereddwa ku gavumenti y'eggwanga Uganda ku speaker akubiriza parliament eno era ye namba 3 ku bantu abakulembera eggwanga okuva ku president, executive, okuva ku judiciary ne legislature. Kati nga speaker Anita Amongo y'omu ku masiga asatu ago kubanga yakubiriza parliament abakulembera eggwanga Uganda, era akazitaako kaba kanene nnyo singa ateekebwako obukwakkulizo nga buno. Takyakkirizibwa kubeera nga linnya mu ggwanga erya Bungereza n'amawanga agali mu luso olumu ne Bungereza n'ebyobugagga singa abaabiyinayo tebikkirizibwa kubeera nga addamu okubiyita ebibye. Red Zone TV kwoli lutalo lwadde mu parliament byabadde bingi naye nsobodde kujjirayo ebyo ebitonotono. Bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole ate obeere nga tomisinga nsonga nga zino.